Akasatiro keeyongedde ku mukozi wa NTV ng'ebyama bye ng'ayenda ku mukyala we byongedde okulabika nga bibikulwa. Nkwebaza yonna gy'osinzidde, weebale nnyo weebale ddala okuva wano goberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi wewaawo ez'omuggondu yonna gy'osinzidde. Kaakati njagala nkutwaleko bulungi mu nsonga eyongedde okulabika nga ekwata wano ne wali ate nga ffe twewaayo munnange obutakujuza twongera okukolera okufeffetta okw'ekikugu wamma oyongere okulabika nga ensonga oziggwa ennyalo. Kaakati mwana mulenzi ono gwe nkuleetedde munnamawulire Andrew Kabuura akola ne TV emanyiddwa nga eya NTV. Mu kaseera kano yali mu kattu oluvannyuma lw'okwenda okumala ebbanga ddene ng'ayenda ku mukyala we Flavia Tumusiime. Twongedde okukolera okufeffetta gwampuliriza naawe ndaba yonna gy'osinzidde ne twongera okukitegeera nga bino ebintu tebitandise jjo wabula byali byatandika dda. Nolwekyo nsobola okujjukizaako okuwaako ku bwino mu February w'omwaka oguwedde 2020 ensonga zino zaava ne zirabika nga zisaasaanako wakati ku mitimbagano, naye mwana mulenzi ono Andrew Kabuura n'avaayo n'agamba nti kuno kumusibako matugambuzi kumuliisa ngo era kugamba bino byali bigambo by'abantu abatalina byakola be baali bagenda mu maaso n'okumumetta enziro naye ye nga talina kyabimanyiko. Gali ensonga zeeyongedde okulabika nga zeerambika mbagirawo. Mwana wa maama mwana wa taata bino obirabako osobolera ddala okulabika nga weewuunya. Twongedde okukola okufeffetta ne tutegeera ono enfunda n'enfunda abadde ajja yeetabika wamu. Ndowooza bwe nkozesa ekigambo okwetabika bannabuddu muba mukitegeera nga yeetabika wamu ne mwana muwala ono gwe bakola obwenzi gwe tusobodde okutegeera obulungi nga Mercy Twinomujuni ng'ono akola wali mu kitongole ekya French Embassy. Nolwekyo akabanga n'akabanga babadde bajja boogera ku ssimu nga boogera kino boogera kiri nga basisinkana we beeraba. Omwami oluva ku mulimu wagenda, omukyala oluva ku mulimu we beesisinkana ng'eno aleka mama w'abaana mukyala Flavia Tumusiime ng'amaziga y'emmere okumujuza okumukaabya okumulabya ennaku nga be baana baliwa. Of course wakati ku butambi bwe tufunyeko copy ne zi screenshot ezikakasa bino mu sources oba mu nsonde nekusifu zino ziraga bulungi nga mwana mulenzi wabadde agenda mu maaso okulabika nga yeetabika mu bikolwa ebifaananako bwe biti oba oliawo ebiswaza ekitiibwa kye ye nga ye omusajja omufumbo. Kali mu kaseera kano baana ba maama twongedde okukola okufeffetta nga mwana mulenzi ono Andrew Kabuura olumu wakati mu ngeri ey'okubuzaabuza babadde bawuliziganya n'omukyala ono Mercy mu lulimi Olujamani n'Olufrenshi. Nolwekyo wakati okwogera ebigambo byabwe nga ne woba olabye mu ssimu oba mukyala we ne waba agirabyemu kikyasobolera ddala okuba ekizibu okwongera okumanya ki kye baba bateesaako mu kaseera ako. Gwampuliriza naawe ndaba. Kaakati ensonga zo bwe zito bwe ziri. Nolwekyo musajja wattu ayongedde okulabika nga asattira of course okwetaba mu bintu ebifaanako bwe biti nga ye omusajja ssemaka ebyongera okulabika nga biweebuula ekitiibwa kye. Nolwekyo ensonga bwe zito bwe zeeyongedde okulabika nga ziba. Of course tukyayongera okukolera okufeffetta biddirawa kiggwerawa kitambulirawa nkugamba kola ekintu kimu bwe kitirabika nga osubscribinga osharinga okomentinga twongera okutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde otugoberera wano Kampala Media TV. Yenze Ssemaganda Moses Hope nkugamba sigala ng'otugoberera.